ebivvulu bimeka bibiri ate nalabiko kimu wabadde oyaze n'ateekawo awo buli omu ateeka ekivvulu singa oli ajja oba otambula olina gamba muwala nga bw'oli awo sooka oyimira kyenjagala okukugamba sisobola oyimiriranga wulira omanyi kikuyimirizanga confidence onaaje ate kakati eyo confidence eyo giraba yentiisa anti nkugambye kakati point yaffe eri mu kutya lwaki annyimiriza atyo titankola ekintu nga neyongerayo kakati omuyimbi owookubiri muyimbi wa lunaku lumu n'ekitundu yakedde ku makya n'agamba kankole n'akeera ku makya n'akuba drive nga alinga amanyi nti waliyo abagenda ye muyimbi akyasoose okubeera n'abayimbi abangi ku press conference ab'amaanyi ye muyimbi akyasoose okubeera ne ba tiktok abangi ye muyimbi akyasoose okubeera ne drop ez'amaanyi mu budde ng'olaba buli muyimbi amuteereddeyo drop kakati mu kutya netugamba bannaye Gladiator yandibanga muyimbi wanjawulo kati ffenna kyali yayimba nnyimba ki nguba emiggo kakkane kati yaliwo ku bonna ali mu kyambalo kya red yoyo ayambadde nga bempula ayina era yabadde awo nankulabyawo n'akuba akasaawe kana akabanafu kekaliwo waliwo twasa tobumanyi buno obusabe bw'abanafu butraining nga butusasula omutwalo obu akaliko obutimba ako yabadde akayuzizza ani yakamuwadde ndagada ayina kugenda mu bbali bagamba ebbali ayinza obutasula ku accommodate nga gikola ki jijjuza ayinza ojjabya ate akasaawe nga ndabanga akaba akatone kanene era twagenza ofuluma awo muganda wange ng'ensi egamba ate buna Gladiator walwawo abantu ne bajja babaddemu asayime naye tojubisa owayi baagala mugaga sifuka alina sente tukolera abantu tetwekolera bannaye n'abantu nabatuka etime ne batulekamuko teweekolera naawe iko yakajjuza ne munange bakuteeka mu classroom n'ogijjuza okiraba naye nga boya naye bonna obalaba banika emikono bagamba mpanika omugagga ndabeko omugagga alinamu Gladiator alinamu omugagga sifuke manager ye taata wa Amaalo obujjukira Amaalo yakola birthday yaliko abayimbi abangi oba ogijjukira loze nti muwala wa Kenzo kati ye sifuke kati sifuke yani ye manager wa Gladiator kati nza bakomedian obalaba mu audience nabalaba adrake kati atwade tuli awo ate ng'ekiri Lugogo ewan gundi ew'omufanguuni sebo oleeta akali akala akogira okawumula ew'omufanguuni ate nga yo kikabuka taata w'abafanguuni nali manyi wakubeera ku africana yamala neetya nga bajja jiza abantu bajja kuyitirira nga terina busobozi ensi olina omumanya wookoma africana yatuka tayimu ng'eyinza eraba tesoyinza obutasobola kuwanirira linda kanyo neyaze nga yezu ku musalaba omuyimbi alien skin yajita ku musalaba nga yeekubya eyo njaga simanyaawo ng'anyooka omukka nene sigala anyooka nemindi enyooka yabadde anywa sigala simanyi yazza kikuba nga yazze anyooka yazze omukka gumuva mu kamwa ne mu nnyindo ne mu matu ng'ali ku musalabba bakuyita musalabba kale kakati tusonga tutandika endozi waali abantu babadde kakati cricket over eyo buli gw'olowooza nti yagikuba ali wakati w'abantu 8 kugumu kitundu bagamba ebiri babongeddemu bali wakati w'abantu 8 kugumu kitundu kakati ne wabeerayo beeremye bali wakati w'abantu 6 kumeka ku 1,500 kale 2 kati yabadde baliwa kati waliwo abali wakati awo wakati wa 2,500
3-5 mwetugwa wetuli awo wetuli wakati wa 25 ne 3-5 awo 3 awo oyinza okumuzanyiza bwanga ordinary ye yabadde nnungi era bebe bwotuna audience ya Alien singa yabadde ku Africana tetwandibadde mu bino ebigambo bingi byetukozesa bwotunira ku namba zeziri mu ordinary ababadde abaana b'ekyebiri ebiri yabadde abalina yo VIP wowe yaye mama tata yo VIP yaganye ataka meza ana mezo zitunda prior yo VIP ononye ebigambo ebiyinza okukumakuma nebikubula naye yo ordinary yagikubye yabafunye abantu bebabaddeyo era bona abadde mu ordinary kirizo baganda they had fun aba VIP eno bebayinza bebalinamu ku musujja sujja impo yabafuye nyingi kakati naye ebisabe of course buli omajja kuwa ensonga ze yalanze kitono neterya mutiriya yagana promoter kulanga kimala byonna bye yakoze byabadde mu nteekateeka ye ekyekivvu yes so twagenza okumaliriza nga kimeeka abantu bebazze abantu ababe kuba ekivulu kino Alien ekivulu kye kyasooka ekya Freedom City kyalimu factors nyingi abanyivu nti palasa amukubye empi abagamba nti ono ye mubanda wa ghetto waffe omupya ono osima wanchuka nga bangi so factors zaali nyingi nnyo ezakola ekivulu ekyo naddamu nakola ekivulu kya champion gudo kyo kyasala oba ontegeera bulungi naddamu nakola Nkwakyo festival it was 31st later on abantu bamala abavuka bakyakola kati naye era ngoli ajja kugamba nti nebadde 31st kati Alien yeetaagayo ekivulu ekisobola okumuyamba okwa-identifying ababebe baliwa nga tekuli factor yonna egiwerekeddeko yalimbe live kireke ekyo kakati ekivulu kino bagezaako okikookerako ebintu ne bonna bye bakikookerako ne batarespondinga kino ekisooka waliwo ali bafulumiza postera gati ne Nina Rose alina ekivulu ku Freedom City aside ya Nina Rose neetakiwa muliro ekyo nekifiira awo nabawo ne factors nezibadde bagenda masukula nga bapushinga so ekivulu kino kibadde totally made by fan base ya Alien so kati buli muntu yenna gwolaba awo gwa Alien oyo ye muntu wa Alien era Alien yagenza okuva ku Keti Oval ng'ategedde nti singa mba nina wendi n'enfuwa oluwa ninayo abantu bange 2,000 abasobola okujja oba okitegeera kati ekyo kiba kitegeeza nti there is a transition avudde wali we yali mu bingi of course aba Freedom City baali bangi nnyo n'okugoba ne bagoba but nga kizibu okwawula ababe okujja ababe mu balala bonna naye kati bano babe kyova olaba nti mu performance bululimba lebadde ayimba nga balumanyi so kati nze njala kukoza Alien nti at least buli kino nnyo okubeera mu business ng'omanyi ngwawa manye bwe wenkana bwozitogwa so kati Kiko Oval yagigenzeemu ababe ne bajja n'abalala basobola okujja ne bateekamu abaabwe ensi si yakubiisa nnyo nakwefiirako kale twefiirako tofiira ku munno but performance wise teyakubye live but people enjoyed this performance so kutweko clip we
Ono emuje atamugamba siyoli. Ono emuje siyaliwa siyoli. Teka yo DJ. Kirabika emirembe mingi. Kirabika emirembe mingi. Kirabika emirembe mingi. Zokomuleka kirenge mu just 1 minute. Eno Lugogo. Eno Lugogo obadde okimanyi abanafu baali bafuna akatiba kaabwe. Abanafu baali bafuna akatiba kaabwe akapima abanafu oba munfuna. Abanafu baali bafuna akatiba kaabwe bo ne bakayita Lugogo. Eno Lugogo si ye future y'endongo. Ojikuba leero n'ojikuba enkya. Tukuba international bakuba mu loko. Si bwe kiri. Fango ni nene nnyo okusinga eggwanga n'okusinga akaalo obuki obwalo. Si bwe kiri. And guess what? Tuli Lugogo. Tuli Lugogo laki? Baddemu. Buli ayingidde waakusasula. Ffe totugamba. Tetucheatinga. Tetukola ki? Kati tugenda mu maaso. Ebyamazima tudda mu maaso nno. Ne banakkiriza. Ne Yesu we yabeererawo tebamukkiriza. Banakkiriza kati. Ne Muhammad we yabeererawo tebamukkiriza. Banakkiriza kati. Singa empolana tebadde nnungi nnyo. Singa Uganda eno Michael Jackson. Ensonga ozitegedde? Nzitegedde. Naye nze ndowooza ekisooka buli muyimbi yandibaddeko ne karakita y'omulenzi oyo. Muyimbi yandibaddeko ne karakita y'omulenzi oyo. Omanye ensi karakita etya? Ensi teyagala wagira banafu bamunyambe. You identify yourself ne weeteekayo abo abakkiririza mu ebyo. Kubanga gye bali fulo. Waliwo omuntu akkiriza nti nze yankolera bw'atyo. Abayimbi abamu babulidde mu okwagala buli omu akola ki? Akwagale. Nze nabiko kujja ku bakazi abali enkwajjo. Abakazi? Nga ne muwala alabika bulungi naye ng'ali enkwajjo. Kati mu bulamu when you identify n'aba abakutegedde tobonaabona kubanga ali naye talina kimukozesa kivvulu. Nti yabadde oba alina luyimba nti oba ebikozi bitya. Niyakeera bukezi butera gamba njagala kukola kuki? Kukivvulu. Kati ate ekyo kyekisinga obuzibu ku bayimbi b'e Uganda essaawa zino. Yeetu bw'aba anaakola ekivvulu alina okufulumyayo oluyimba olupya alupromotinge akuba obula oba okitegeera. Kitegeeza nti oyinza obba oli muyimbi w'amaanyi naye nga tulina audience gy'oli identified nayo. Kati then ku side ya alien oyina omumanya nti audience gye identifyinga nayo yenkana enti obuki obunene. Singa ekivvulu kye bakitadde tugambe nga kuuma grounds. Essaawa zino emboozi ate yandibadde endala. Kubanga yandibadde akakubye nga akafukamizza. Oba okitegeera. Kati cricket over ya muyimbi akaatinga crossing nga takuba generation nti nno alien akuba 17 to 25.
yeetaaga omuntu akatinga across ogikuba ogibuniza nga saha ng'abagikubye bonna oba ntegeera nti audience zaabwe zikatinga across naye kati ono alina ekibinja ky'abantu abamukkiriza mu kyova olaba nti nja ku example ya media esinga oba nanyini abavubuka abo Galaxy terowooza nakuteeka kivulu cricket oval era ebiteeka ku biiki ebiteeka mu bifo birimu bibirabira no lwaki baana bato wobagamba biiki ekisooka okujja mu bwongo mu mazzi mugenda beeramu ebiwala obateeka mu nsikosiko era bw'otambula mu nsikosiko eyo ojja kusanga abali mu kwekuteera nga basi kati bwebaleeta no cricket oval oba obafiiriza so it is better when you understand your audience but all is well nze nkuyozaayoza webale ku identifyinga n'abakwagala ate ekyamazima bakwagala ekyo nze nkikubuulira ate n'ekirala ekisembayo abadde alowooza nti ono alina gy'alaga badde nsaba okkirize mu bulumi obungi omugatte ku balala bootayagala abatagenda kuvaawo mutambule mpulira kati nga ffe booli wano osobola okuba nga tonjagala naye nokkiriza sina gye nkola ki nokkiriza tutambule obulamu bweyongerewo kati ompeeda kikanga 2 ku gladiator gladiator badde otusse massive